kitalo ekya SOBBI naye waliwo akatambi akafulumye akatiisiza buli munnayuganda buli munnankyukakyuka ku SOBBI. SOBBI ono yali yaweebwa omulimu ogw'okusaanyawo obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era waliwo akatambi akafulumye nga kalaga nti SOBBI abadde alondoola President buli wadda era abadde ayina emmundu ng'eno baagimuwa okuggyawo obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Waliwo ebikolobero n'ebirala bingi SOBBI byabadde byamutumwa okukola gavumenti ya Okutta Museveni abikole ku bannansi ebivuddeyo. Abantu bangi babbyeko amataka nga agabbira abanene mu gavumenti ya Museveni era bannamukadde bangi abafiiriddwa obulamu bwabwe nga bakubiddwa ono SOBBI mbu ne bafiirawo nga babbako ettaka ng'aliwo abagavumenti nga bamuwa omudidi omuyitirivu omungi obuvuluuja. Akkiriza tambula tugende atufune ebigambo bino bwinoono engeri SOBBI gye yaweebwamu omulimu ddiru bwebadde ey'okuggyawo obulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Down. SOBBI kaput. Another one. Down. Kati kyoba okola taginga banno bonna b'omanyi. Bataginge babeeko ne live. Taginga abantu abo banyampi gwe b'omanyi babeeko no live. Kubanga live eno bakwatako abo bonna abakolera Museveni, abo bonna abakolera Muhoozi, abo bonna abakolera NRM, abo bonna abakolera abanyampi. Information is power. Nga sinaba kweyongerayo mu maaso SOBBI ani? Era SOBBI abadde akolanga ani? Era SOBBI gavumenti yamuta kwegamba batandika batyo okukwatagana ne gavumenti. SOBBI abadde musajja nga akulira group gye bayita Kifeesi. Bakifeesi basutuzi basabula bakuba kusanga kukubirawo kujjako ngatto jiini waleti simu byo Bakifeesi. Bakifeesi babakozesa in a lot of data games. Nti waliwo omugagga bakitegeddeko nti omugagga enkyagina kuiriddwenga ssente miliyoni nga 10 kuva mu banka. Bakifeesi SOBBI badde babawanga deals ezo. Omugagga balina okumusalako bamutte bamujjeko ssente. Era deals ezo badde bazikola for a lot of people in the government. Bantu bangi nnyo abafudde mweno regime ya Museveni nga SOBBI missions baziwaabo nga missions baziwa SOBBI ne tiimu ye. Abagagga abasinga bebakubya amasasi mu kibuga it has been SOBBI and the group. Naye nga system ebadde bakozesa. So kakati straight to the point. Omuvubuka ono abadde wa ISO. Imagine government yakwata omubbi omusutuzi omutemu ne bamuyingiza ISO ne bamuwa pisto ne bamuwa double cabin nga ne ku payroll kwali. Era SOBBI yali yafuna commission ey'okutta president. SOBBI yali yafunako mission ey'okutta president. He tried his best. Basoka jiwa Mando mujukira the boxer gwe babata Mando Museveni gwe yatta because Mando ne yalina abayaaye. Kifeesi bali bamumanyi, abasutuzi bonna mu kibuga, abayaaye, ababanda bali bamumanyi. Nga Museveni ayagala akozese Mando okukyankalanya His Excellency Bobi Wine via madda. Mando we yagaana ne bamulya amanda. So SOBBI naye ne bamuwa mission eyo. Ne mission mu kujiwa SOBBI President security ye yali y'amaanyi nga President twinawo omutuukako nga bannayuganda baasalawo okubeera bodyguard ba President. Muve ku bino ntino gwe simanyi oli selebu olina okupangisa bakanyama bakutambulireko olina okupangisa simanya ba Uber bodyguards. President ye Ugandans protect him. Na abasaze ogenda mukono abantu ba mukono benyini bekola mu security ne bamukuuma.
So they realized in the president it will not be easy. It will not be easy. Era plans ezo assassinating a president zibadengawo. SOBBI oyo, SOBBI gwe muwulira oyo SOBBI abadde akwatagana bulungi nnyo ne NRM government. NRM government yali yamulilizinga for more than 20 times. Nga bamukwata ne bamutwala Luzira amalayo wiiki 3 n'avaayo. Bwe bamukwata ne bamuteeka mu kadukulu ne bamutwala mu kooti bamukima. We batuuka Luzira bamuteeka mu VIP n'amalayo just wiiki nga 3 kubuzaabuza bamala nga bamuwa freedom. NRM ekozesa nnyo abantu ababbi abayaaye. NRM n'okuzuula gayi gwe bayita Godfather naye bamutegeera mukomera because nakyo kyali kibbi, kyali kisutuzi Godfather ekyo. Ne bakisiba Luzira. Kati bali bayita mu basibe nga baagala okubakozesa baveeyo bakubire mu 7 campaign mobo obudde ogwa Godfather naye we yafunira chance. Ne bamusuubula Luzira prison. Ki suppose kubeera mukomera paka leero. Ne NRM yamusuubula kujja omugezi wagwan. Osegeera ababbi abatemu bakwatagana bulungi nnyo ne NRM. Era bali eri Luzira bo bali life basula bulungi bali ya VIP. Abatemu abakolera mu 7 nga bali mukomera gye bali bangi bafulume komera ne bakola missions wabweru bamala okola missions wabweru ne babazayo mukomera. Wallahi ne munyonyo mutemu ngo mutemu talabika. Ne musearching omutemu ne munyonyo mutemu ne mukola buli kimu ne mugenda ku police buli kimu ne munyonyo mutemu buli wamu ngo mutemu talabika. Kumba Luzira. Kumbe nga Luzira baba wazi missioni ne bavayo mukomera ne bakola date za government bamala okola date za government nga baddayo mukomera ninga babela ku VIP treatment mukomera ne TV baina na masimo baina family boogera ne family ninga encha aina mission ya kuta omuntu bamala okumutta egali ne muzayo mu Luzira prison. So SOBBI n'abadde style eyo paka we bamusuubula officially n'abeera agent wa ISO. Kakati time yatuuka ne basalawo baleke Abanyarwanda in grabbing land. Time netuuka ne bagamba batandika okukozesa abaffe nyini awe yafunira contract kunyaga mataka nga jana bavubuka nga 10 ne babakuba emigo ne bakwata ebibaati ne bateeka offense ne bakugamba we tukusangire enchango okomyeyo kuli n'ettaka tugenda kutta. That's how they've been. Basooka ne bagenda mukono baatuukayo omusajja nnyini ttaka bamukubira omusajja yali muzeeyi n'afiirawo ku support. Bamukuba yafiirawo ku support. Ettaka ne balisiba ne bateekako ensengenge ne bateekako ebibaati eryo ne batwala. Wakiso bali Wakiso wiki 2 mabega. Wakiso bagendayo nga bali mu full combat. Anti musajja wa ISO pistol ayina yakwata abayaye be bonna. They were given full combat from head up to toe. Kofira, sati, jumper, zibutu ezo, ne patrol, government nebawa, ne basalako Wakiso, nga waliwo muzeeyi gwe balina okutegula ettaka, nga dene eka aga 40 acres of land. Naye ku ssente government zeeyina, buzibu ki okubeera awo omuntu n'omutuuza n'omugamba ettaka lino tulyagala. Londako kimu, tukuwe ssente oba tulitwale butwazi na kibuli. Omuntu mumuwe ssente, omuntu aveewo kale. Kati nakusino badde bakozesa ba SOBBI.
era nga bo kasita batuuka ku ttaka lyo beebatibwe pap kwatira be bibyo dduka balabe dduka because batuuka kukubirawo naye ku luno baakute batoni enkyamu ku luno bagenze Gomba ne batuukayo Gomba kumbe abantu abo ku kaalo nabo babadde redde babadde redde baba tipinze SOBBI ali mu kujja ne group abo we batuukira mu nfo bo bakubirawo tewaliwo baloopa bakolera gavumenti era babadde na appointment after happy new year abantu abali kutaka lya kabaka kireka kasozi waggulu mujike tubadde kwezo lwangozi abantu bakasokoso abasembayo waggulu nga bakabaka badde batanso okusenda abantu abo era abantu abo ne balemera kutaka babadde babasindikira SOBBI after happy new year era SOBBI abadagina kujja nga bavubuka nga 10 batuuke waggula wa kabaka batandikire okubakuba emiggo kutuuka mu nyumba yo kukwata amatayi kukasuka wabweru kutisako kufuru kutuuka mu nyumba yo kukwatirawo matayi kubabikonde kukasuka wabweru kusako kufuru appointment ebadde ya wiki 2 mu maaso after happy new year ne Mukama ayina engeri gy'akolamu ebintu bye tebatuuse ate SOBBI tafudde yeka balinga nga 15 abafudde abasigadde bali mu ddwaliro kyekyo kye mbagamba twina okwerwanako mutandika okwerwanako abantu bakasokoso mwina kye mwakola in 2011 Museveni yabasindikira amagye military okubagoba kutaka mwarwana mwakuba basajja mwakumako emotoka zaabwe omuliro military yadduka emisinde RDC weje emyaka bakwata emotoka ye ne bagikumako omuliro ne bamulumbe waka enyumba ye ne bakasuka amayinja munda ne bakasukamo obucupa nga buliko omuliro RDC ne bamugamba gwe toddamu komawo kasokoso wolinyira kasokoso family yo yegenda okukigwamu RDC nakitta. That is why from 2011 babadde balinako ku ddembe. Why? Because they fought. Kati ekiseera kituuse bayiseewo myaka 10 Museveni abadde planninga kubasindikira SOBBI after happy new year. After happy new year. Because bano bo bayaye babbi bakuba nako bakola ddazi nako kutuuka mu nfo kukubirawo takaliryo. You're the owner of the land. Wagule takalyo. Omusajja natuka ku ttaka nakukuba ng'omwana omuto. Nakugamba enkya tukomawo. Teri kusanga. Ate enkya bwe bakomawo ne bakusanga. Bakuta n'okutta abasajja bano. Tewali osobola kubasiba. Museveni baagala amataka muno mu Buganda. Lwaki tebasindikako Iganga? Lwaki tebasindikako Koboko, Pakwa, Kirira ne B? Lwaki operations za SOBBI zonna ez'amataka ziri muno mu Buganda? Ate operations ezo zibadde mainly ekazi 10 na kwambuka. Ekazi 4 ngitaka litandika kuva wano. Nga olitambula okulimalayo nga kyetaagisa ssaawa namba okutambula mu ettaka okulimalayo. So obuwanvu obwo bumanyi. Okutambula ettaka n'otuuka eri we likoma nga kikutwalira ssaawa namba okutuukayo. Geego amataka ge badde banyaga. Yeyo system Museveni empya gy'akozesa. Akozesa baffe bennyini okutulwanisa. That is why
Omuna Uganda ng'okolera Museveni ng'oli muna Uganda munaffe tetujja kubeera n'ekisanga Uganda eteredde mujja kubisasulira. Iyo system mpya Museveni gy'aleese takyakosa abantu be katakosa abantu baffe. Nakwata alien skin wali ne bamuwa sente ze milioni nga 10 ne bamugamba aya beerawo nga diversion, making sure obeerawo nga diversion. Bakosa baffe kati. Anyway, batuse Gomba, mukutuuka Gomba muganda wange mukutuuka Gomba nga batuuze babalinze da. Respect you people of Gomba. Abana nga bayina batuni. Abana ba Gomba babatuuseko nga machupa bagasiza dda nga they are ready to fight for the land. Era we batuuse mu bitaxi byabwe bidrone batambulira mu zi drone nga mukaaga. Drone nga mukaaga nenga drone nga zijjuddemu abayaaye be bati. Drone nga zijjuddemu abayaaye. Era drone we zatuuse ne bafulumirawo. Abatuuze tebabuuziza mbuwati muze kola ki? Batandikidde okubakuba. Batandikidde okubakuba. Olina mutuukako namu bechupa ku mutwe. Abakyatagala namu bomuti ku mutwe. Abakasuka kipanchi kikwata oli ono mukono nagukuba. Abantu beerwanyeeko. Ono musimanyaze okutondo omala kwate chupa nagifumita mu mbirizi. Abantu beerwanyeeko sebo. What is hard for us Ugandans also to copy that style? What is hard? Ne bakugoba kutaka nga masikini. Ne bakugoba kutaka nga akakoko. Learn how to fight for what is yours. Learn to fight for what belongs to you. Learn to fight for what belongs to you. Era abantu bagomba bo. Yababuusiza. Abasajja bali mu kubo bajja. Tubere prepared. Era bagenza okubatuukako nga they were already prepared and expecting them. Tebabaguddeko kirindi musimanya sumagiza babatuuseeko nga nabo bali ready. Kino baakikola mukono. Ekyasooka abamukono bazingako bizinze mikono muzeeyi ne bamukupaka muzeeyi we yafa. Ettaka ne balisiiringa. Ne bagenda Wakiso ne bakola kyekimu ku eka 40 acres of land. Family yonna ne bagikuba emikko. They chased them off the land. Ne bakwata ebibati ne bakubako. Sengenge ne basaako. Ettaka ne batwala be batyo. Buli diiru gy'abadde akola babadde bamusasula out of acres. Kabadde kasajja sewo kabadde kagenda kubeera kasajja kagagga nnyo ako Kasobi. Nga buli diiru gy'akola bamuwako eka emu. Wezibera eka 4 bamuwako eka emu. Wezibera eka 10 bamuwako eka emu. Wezibera simanya eka 5 bamuwako eka emu. So neyo gy'abadde agenze Gomba. Era still abantu abo baba kubagoba ettaka ne balitwala abadde afunako eka yeemu. Era nga ye abadde atundirawo. Imagine omubbi n'akukuba ku ttaka lyo ne bamusiima ne bamuwako eka emu ku ttaka lyo ne bamuwako eka emu. Walayi nkomawo ne gya myaka 10 nkomawo ne mbanyiga 1 by 1. Vaku kintu bayita ettaka. Vaku kintu bayita ettaka. So abantu bakasokoso kyemwakola in 2011 apply it again. Don't fold your hands nga abantu bano bazze. Don't get scared nga balese grader zaabwe. Izo grader ze musoko okukumako omuliro nga kyemwakola in 2011 eyo raw mugikomyewo.
ogwo mutima mugukomyewo kyemwakola in 2011 kyabasasula hao mwaddamu ne mubeera kutaka peacefully for more 10 years kuva 2012 ne mubeerayo paka kati 2023 they now want to come back and disorganize you batanse gulo mwezi basko ne basindika ba police ne batuuka yo ne tebakwatagana ne baddeyo meeting kati babadde bagina basindikira SOBBI after happy new year bo bajja just kusiringa busirinzi. They don't talk, they don't kuteesa bo kutuka kutakaliyo kukubirawo na kulisiringa business done kwa baby fanda ni video nga basindikira ba boss ekayemu nga bamusasulirawo cash. So abantu bakasokoso apply that very system je mwakola in 2011 kasokoso teyandi baddewo at this moment singa tebayimoka ne beeranako in 2011 kasokoso teyandi baddewo because Museveni ya planning kujiwa Sudil is behind kasokoso. Era Sudil oyo gwe mulaba plani ze zeza kutekako apartments katabanaku bagendewa. Second of all, kasokoso, that is Kabaka's land. That's why abaliyo abasinga tebasasula rent bali kutakalya Kabaka. Kabaka time kanga ko nagamba go by'abantu kutaka tekibanga okko. So who is Museveni? Who is Museveni to stand up and threaten new people mabagoba kutaka? So deal is behind it. Era arrangements zabadde ziwedde nga basobbi bamitinze bulungi wali buli kimu nga kiwedde nga balinde eki happy new year kugwako kasokoso bagisaleko nayo so abantu bagomba ogwo mutima gwe mulaze muli bazira ogwo mutima gwe mulaze kitulaga naffe ntino we can now also fight. Don't allow to be taken like a chicken. Fight. Echo chemokoze kigenda kukanga banji nnyo. Echo chemokoze banji nnyo bagina kufuna akatengo. When they send them for missions bajja kuba ne mitima ebiri. Abatuuze we beekyanga ne batuyikira. Tunakola ki? Tugende omulimu tuguleke. Osegeera kyemukoze banji nnyo bagina kubeera scared. Uno musajja abadde amalawo abantu sebumbi okusaaga. Era zino mission zibadde undercover. Banamawulire nga tewali bakukwate nga ngo bataddemu kamera. Bakukuba nakasimu ne bakaasa. That's why temwabiwulirako what happened in Wakiso, what happened in Mukono. The owner of the land, SOBBI, batamuzeeyo ne bamutta. Bamukubirawo kuzi muzeeyi yalagaanye nga yekalakaasa ttaka lyange sigenda libaako mazeko kodo ttaka lino bajjajja ne bajjajja ne bamukubirawo muzeeyi n'akalirawo ku ttaka. It didn't go on any news. Operations zaabwe bazikola nga tewali kamera. Ne kuluno enaku z'omubbi zibaaga. Kuluno Katonda agambye enough is enough. Enough is enough. So this reminds me also on the 8th of January. 8th of January twagala abantu baffe. If it means applying what Gomba has done to SOBBI and his thugs and the entire group, we shall apply it also. Because we have tried all peaceful means. Tugezezaako all peaceful means biganye. Tubasabye abantu baffe in all peaceful means biganye. Tukozese peaceful demonstrations biganye.
Parliament twezunzeyo netwezungayo biganye. Tukozesa social media biganye. Tukozesa human rights netutuukayo nga nabo batulya muddo olukwe. Human rights bazinira kuntoliza Museveni. They are under his armpits. Biganye. Human rights nabyo byagaana. Netuzunga mu koti, netutuuka mu koti, netuzunga, netutuuka mu koti. Kumukome mwezi ogujja, come back next month, come back next week, come back. Osimanya omulamuzi yafunye malaria, omulamuzi ali ku vacation, omulamuzi yagenze for shopping in Dubai, netuguma. But this time, on the 8th of January, we want our people, dead or alive, with the peace or with the war, come 8th January, twagala abantu bafe. Ugandans, it is high time to wake up. But now bantu nga fe. Who knew Tino Sobi would die like a chicken? Who has ever imagined Tino Sobi ainzo kufanga kakoko? Bachi kubye. Nchifira walinga kakoko. Mobu justice. Abantu beevuddemu. Ne bagamba ekijja kijje katulwane tewali kutwala ttaka lyaffe. People fought for their land. Era basinga bali mu ddwaliro at the moment. Babanyiga biwundu. Abamu emikono gyakutuse. Abamu amagulu gatunula eri east. Abamu emikono bagimenye. Kuruno batuuse Gomba nga abantu babeetegekedde nga abantu bali alert and steady. So if Gomba can do that, why not Ugandans also wake up? Netugamba enough is enough. Janet, thanks for being on. But then kujonya ku WhatsApp nga sikulaba. Okitegera Ugandans. Buli kimu tukikoze. We have tried all peaceful means. It is now time to apply some force. It's now time to apply some action. It is time to apply some action because all the peaceful means have refused. Human rights. Mariam Simanyanda Gies, Mariam Wandaga Wendali Atari Muzadde Oyetima. Omukazi oyo nga tuzunze ku office ye. Omukazi oyo natuka time natujjako waya nagamba busimanya tulimba maybe twesako makeup. Ninjagala okumubuuza if tukozesa makeup. Emirambo gye tuziise twaziika mpewo kiki? Tebali bantu. Ne batunyiiza nene tuguma. We kept on demanding. Kooti ne batumanyi. Ate twali muntu yasinga okutumanyira nga ab'omu kooti. Bali bamanyira ffe. Omanyi omwaka omulamba nga bakugamba komawo omwezi ogujja. Ne tukomawo. Komawo next month on the 18th ne tukomawo. Komawo next month on the 30th ne tukomawo. Muddeyo mukomewo next month on the 8th. Netuddayo tetuvumikiriza netukomawo. Muddeyo mukomewo kale omwezi gw'omunaana nga 2. Mukomewo omwezi gwa 10. That's how they've been fooling us for the past 3 years. So how long are they going to keep on fooling us? How long are they going to keep on fooling us? Come back next month, next month, next month, next month, next month, next month, nefuka next month. For how long? So January, on the 8th, we want our people. Come rain, sunshine, obachi. 8th January, we want our people. Enough is enough. 3 years. Mutufudde bawewe, mutufudde badongo. 3 good years. Mutufudde nkoko, mutufudde bana bato. For 3 good years. Enough is enough. 8th
January Mukama ayinza n'okutuyambira awo. If you know, you know. Mukama ayinza n'okutuyambira awo ne kikutuka lumu. Mukubanja abantu baffe ne kikutuka lumu. Mukama ayinza okutuyambira awo mukubanja abantu baffe ne kikutuka lumu. And the money goes. If we become so determined, ready to fight for our country. Netuchetekamu. Freedom will not come on a silver plate. And we accept it that Museveni tagenda kuvaako atuwe byaffe. Ife abalina okumuggyako, ife abalina okumugoba. As long as we accept that, Kabaka with them. That is why abagomba, they had to first accept. They had to first accept. Nti bana basajja batumanyidde nnyo. Bana basajja okubejjako tulina okulwana. Bana basajja okubejjako tulina okubaddiza katengo naffe. Bana basajja okubejjako naffe tulina oyingira battlefield. Emiti ne bakwatirawo. Amajambiya ne bakwatirawo. Amachupa ne bakwatirawo. Ne bagamba okay, tubalinde batuuke. Omukono gukaabe. Ya balinze sawa meka. Just with the butini. SOBBI ne group ne bayingirawo. Motoka za drone nga 5 nga zijjuddemu abayaaye. Nga zijjuddemu abayaaye bakifeesi aba SOBBI. Nezituuka neziparkinga. Ne bavaamu na kibuli. Nga tebakimanyi nti no people are prepared for them. Nga tebakimanyi nti no the people of Gomba kulunno bakiriziza defeat. Kuno bakiriziza ne bagamba ekijja kijje tugenda kulwana naffe. They didn't know. Badde balowooza bagenda kubanga obukoko nga kye bakola Mukono, nga kye bakola Wakiso, as they've been doing in different places. Kutuukawo abantu ne bakankana. Kuno it was different. Haven't the people of Gomba won? They've won. They've won. Where is SOBBI right now? Kaput. His friends are where? Mudwaliro. Abamu kaput. Abamu emikono gyamenesedda. Batemyetemye bavi. They had to first accept. Abasajja bano kubejjako. Naffe tulina okulwana. Naye singa bazinzeko emikono. Ettaka libadde ligenze. Omanyi kye bayita ekaana. Omanyi kye bayita ekaana. Olaba just okutambula mu eka 5 kikutwalira ddakiika nga 2 ku 3 ng'otambula mu ttaka lya eka 5. Kati olwo eka 4. Eka 4. Kubeerako nyumba meka? 40 acres. Mubeeramu bantu bameka? Mwebale nnyo okwerwanako batu bagomba. Eka 4. That is big land to be taken just kwa. Eka 4. N'abasajja bano banange babi. Abantu baddewa. Abantu baddewa. Nabo kwe kwebeereramu ne bagamba ekijja kijje. Tugenda kwekuba. Gadi ne basa waggulu. Bali ne batuuka omukono ne kukaabirawo. But who has won? They have won. Kati group egenda okuddako tesobola.
batya olaba bakubye SOBBI ne group ye kati group kyegenda okukkiriza okuddayo okusumbwa abantu abo kati bagina kubaleka mukko nga kye bakola abantu bakasakoso in 2011 abantu baakuba aba government motoka zaabwe ne bazikumako omuliro ne badduka emisinde tebaddamu kubasumbwa myaka nga 10 bakomewo just recently okuddamu kubasumbwa niyo badde wayisewo myaka 10 nga tebaddangayo kasokoso so kye kimwe kigina okubeera Gomba kigina kubeera kizibu nnyo okuddayo the way it was in kasokoso RDC ne batuuka waka ennyumba ne bagikasukamu bucupa nga kuliko omuliro amafuta ndabiramu ne baasa emotoka ze mu lujja ku lujja ne bakumako omuliro military police gye basinika kasokoso bakuba bali amayinja emiggo Museveni asooka n'abeesonyiwa mukko myaka 10 nga taddayo nga buli group gye basindi bali bakambwe 10 years they had the peace kati kyekimu ne Gomba bagina kubaleka mukko for some good time nabo balina akatengo kati group kyegena okusiba ro SOBBI alina emundu alina pistol ne basanze bali nga balisted boye batuuse ne bafuluma drone zaabwe abantu nabo ne bayimukirawo amacupa ne gatandikirawo amajambiya ne gatandikirawo emirambo sebo giweerako mu ddwaliro so naffe tulina okwerwanako PTA Daily Stab baagala nnyo tuyingira Christmas weekend eno Christmas yange banange mugitereeze abena ku namba yange nkoonako nteereko Christmas abantu bange mbalaba only on Christmas January, February, March, April mbabyange nnyo kubanga they have to be safe sibakyalira kwa Robert style kusala basajja bano we batuuka bawamba ne family ne batwala taatawo ne batwala maamawo ne batwala abaana bo ne bagamba okubasumulula ng'oyo PTA aze mubuze General Gaddafi yakirabako CMI ya Barracks General Gaddafi yagamba nga mulimu n'abaana ab'emyezi 3 myezi 4 myezi 5 nga bali mukomera why because batuuke waka nga gwe bagala okukwata taliyo ne basalawo bakwatemu omukazi n'abaana oli wabaaze ne yeereta ku CMI nga basumulula family iyo system gye bali kwena ku zino so we also miss our families we also need to be with our families ne for their safety tetubeefasa Wenagamba PTA ng'osirise nnyo tokuba ku ssimu naye nga okikola just to protect them kitegeera Robina kintu oludde nnyo okumbeereramu banga ddene nnyo walayi oludde nnyo okumbeereramu my sister soka ombeereremukko 0706 257553 inamba yange ya mobile money yemu ku WhatsApp 0706 257553 kwasobola okugisavinga right now do save it onkoneko ku WhatsApp ebisigadde details nzikuwere ku WhatsApp
0706 257553. That's my WhatsApp number. And Robina so nkoneko ku WhatsApp naye sanyuse nnyo kubanga for the first time there's a group of people that have stood up in Buganda ne bagamba enough is enough. Iyo mbadde nkoma kubira abagulu nga bagoba kabano abalaalo abasajja abanyarwanda abawanvu abo abatambula n'emiti. Mbadde nkoma kubira abagulu. Mbadde sikiriza nti no in Buganda waliwo ekifo nga mulimu abantu abasobola okwevaamu ne bagamba ni Museveni atumanyidde nnyo. Katwerwaneko naffe. Mbadde ndudde okukiraba. Nkirabi kati Gomba. If Gomba can do it, why not the rest of Buganda? If Gomba can do it, why not the rest of Buganda? Because bachaba mataka muno mu Buganda. It is not the end. In Gomba, it is not the end. They are still grabbing land. Bachaba mataka. So apply Gomba system to save your land, to save your property. Abasajja na mataka ago bageetaagira ddala. Eno Uganda bagirabanga future yaabwe. Eno Uganda bagirabanga nsi yaabwe. Batandika n'okuziika abantu baabwe muno mu Uganda. Ngoli bwafa tebamutwala Rwanda bamuziika muno. Uganda kati bagirabanga eyaabwe. Ffe banini Uganda batulabanga abamasikini. Batulabanga abagenyi mu nsi yaffe. Batulabanga ebisiimuula mu nsi yaffe. That is why Museveni abadde asobola okusindika SOBBI n'ajja ne gurupu ye ne babatta. Ettaka ne balisiiringa. Museveni n'abasasula. That is why Museveni abadde asobola okukwata gurupu ya SOBBI ne babasindika. Mugende mu kkono ekifo kye kino address y'eno. Bonna mubakube ettaka mulisiiringe. Sente zammwe kwe ziri ku account. They still want land. They want land. Buganda is gold. Buganda is gold. Buganda golo yennyini. Buli kimu kiri muno mu Buganda. Banka ziri muno. Head offices zonna ziri muno. UCC communication eri muno. Interpol eri muno. Head office po Uganda police eri muno. Nakasero Museveni japo eri muno. Hotel z'amaanyi, the best hotels ziserena muno. Abasuubuzi bonna center yaabwe we ba meetinga mu kikubo muno. So Buganda is gold. Bana abasajja Buganda baagala kugimalawo efuuke yaabwe. Efuuke yaabwe. That is why ba planninga n'okuleeta lease. Nga bw'oba olina ettaka here in Buganda, ettaka olibeerako for a period of time. Wadde nga olina n'ekyapa. Bakugamba ogenda kubeerako myaka 2. After 20 years nga weeyiiya. Iyo Museveni abadde abireeta. Bikyali mu kolido. Nga woba olina ettaka muno. N'oba olina ekizimbe. Nga wakizimba. Ekizimbe kyo kibeerako myaka 4. Myaka 2 we gituuka, ekizimbe ko kivaamu. Nga baleeta grade nga bagiibwa nga bateekako project zaabwe. Simanya lease. Museveni baddaako okuleeta. Because this is gold. This is the heart of Uganda. Buganda is the heart of Uganda. When you destroy Buganda, then Uganda is doomed. Airport, buli kimu kiri muno.
Bank of Uganda eri muno. Ebyama byabwe byonna biri muno. Ositegeera. That is why baagala kumalawo Buganda. That's why n'empologoma bali batandika dde okugipimapima nga bajagala kaputi. That is why Katikkiro Mayiga mulabe, we see him as an enemy because yateekamu kingi nnyo mu kuyamba Museveni okumaliriza empologoma ya Buganda. Okitegeera. Katikkiro akutte nnyo ebyapa bingi nnyo byakwasiza Museveni. Eri n'afuulinga kabaka. Baganda basiimye ettaka tuli bawadde. Kumbe tewali Muganda gwe bawadde ettaka. Museveni ne chapa ne bakimuwa. Kabaka badde agabula n'amataka. Kabaka badde agaba. Kasokoso ya kabaka ne Museveni ajagala. That is why by mukugoba abantu in Kasokoso. Museveni wants it. Buganda is gold. So gwe ali muno mu Buganda. Bulaba nga basindise Muganda muno okulwanyisa. Tulina okubakolako. Time enokutuuka, we have to apply action. Because they're now using our very own to steal our land. They now use our very own to distract us. Bakosa baffe bennyini. Kati abaffe bennyini abo tuyina okubayitamu ko 30 second netubazzaako mu line. Yes. Abo basajja mu bivule simanya tuyina okubayitamu ko 30 second tubazze mu line. What do I mean? Some people need to be disciplined seriously. Disciplined seriously. Wachitaka kumukuba miko. Bachiboko. Kubira ddala emigo. Lwaki okiriza sente za Museveni okulwanyisa abantu bo bennyini. Ositegeera. Era mu abakolera Museveni, you're going to end up like SOBBI. Mu abakolera Museveni, you're going to end up like SOBBI. Because time egina kutuuka, Ugandans will no longer take your nonsense. Time egina kutuuka, Ugandans will no longer take your nonsense. Gwe mututuukirako kubakubirawo. Kubakubirawo. Ate tubeera ku kituufu. Gomba tebadde ku kituufu, ebadde ku kituufu. Why were they fighting? They were defending their land. So, Museveni waba akusindise. Jangu ng'okimanyi. Oyinamu ag'ekisajja kakokolo tondeka. Because naffe tugatandika okubeera prepared. Otutuukako, action will take place. Ebugumu lya maanyi nnyo olunaku lwa leero. Nze ensonga muziwulira. Kyekyo nno. Byafaayo ebyama bya SOBBI byonna Muganda waffe PTA abituwadde, abitegeezezza era kati ffenna tubitegedde. Kibi nnyo kuba nti abasajja ate bamuggyewo, Mukama afunamu ekiwummulo ekirungi. Naye nno naffe tusongera okufungiza abagwira bali mu kusaanyawo nsi yaffe, bajja mpola mpola kati bali mu kusaanyawo buli ekibi ekyaffe nga tusigala emmomboze mu ggwanga laffe. Mbaagala nnyo, Mukama Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere. Batayi mweramu.